Ensonga y'amataka ng'ekutte wansi ne waggulu mu biseera bya COVID-19 bino abantu babadde beegumbulidde ogw'okubba amataka nga kw'otadde n'okozesa ebyapa ebitali bituufu. Minisita Brtty Kamya ayogedde ku nsonga eno. Kitegeddeko nti Ekiryandongo ne Masindi bali mu maaso bagoba abantu ku ttaka, boonoonya amayumba gaabwe, boonoonya ennimiro zaabwe. Njagala okubategeeza nti ofiisi z'ettaka, ofiisi zonna ezikola ku mirimu gy'ettaka ze tuyita ministry zonal offices ne headquarters byaggalawo okuva president bwe yalangirira lockdown okusigala awaka obutakola. N'olwekyo tewaba kulimba nti waliwo bizinesi yonna eyinza okugenda mu maaso mu butali bumenyi bw'amateeka ebikwatagana ku ttaka. Ono ayongedde n'ategeeza nti ofiisi z'amataka zonna za kusigala nga nzigale okutuusa nga ebiseera bya quarantine biweddewo. Wano alabudde nti emirimu gyonna egikoleddwa n'okugoba abantu ku ttaka mu biseera bya quarantine bino nti bifu. Kulabula abantu bonna abali mu nsonga z'ettaka nti bye mukola okuva olunaku pulezidenti lwe yalangira kalantiini okutuusa olunaku pulezidenti lw'ayita kantiini byonna bifu. Nze kasitandira ku nnaku z'omwezi nga zigwa mu kiseera kino byonna ebiriba bikoleddwa biriba bifu, kubanga nze kyemmanyi nti ofiisi z'ettaka zonna zaakola ki? Zaggalawo. Emirimu egyakkirizibwa okukolebwa pulezidenti yagirangirira bulungi, nammwe ab'amawulire nga mwe muli, naye ng'emirimu egyo gikwata ku nsonga eno ya COVID-19. Agenze mu maaso n'alabula abantu ku nsonga y'obufere bw'ettaka. Omuntu yenna ajja ng'akusuubiza okuguza ettaka wamu n'okukuwa ekyapa nti tateekeddwa kwesigibwa. Era njagala okutegeeza eggwanga, abantu bakaaba nti ettaka limu libaako ebyapa 2, 3, 4. Kasita nvumbula nti waliwo ekyapa ekyokubiri n'ekyokusatu n'ekyokuna, mbisazaamu era nja kubisazaamu, kubanga ettaka lirina kubeera na kyapa kimu ekyasookawo okuggyako nga bakkaanya bulungi engeri gye kivaako. Naye ebyapa 2, 3, 4 ebyo kasita bituuka mu maaso gange ne nnoonyereza ebyo mbikola ki? Mbisazaamu. Wano agenze mu maaso n'anokolayo disitulikiti ezikyasinze obubbi bw'ettaka. Wano era alabudde ba RDC nga kw'otadde ne ba DPC b'ebitundu bino ebimenyeddwa. Kiryandongo, Hoima, Mubende, Mityana, Kasanda, Wakiso, Luweero, Nakaseke, Nakasongola, Masaka, Mayuge na Park, Kotido, Abim, Mukono, Kayunga, Wakiso, Kabera Maido, Bunyangabu, Kampala, Kiboga, Kyankwanzi ne Mbale. Ba RDC ne ba DPC aba district ezo mwegendereze nnyo, tewali mulimu gwonna gukolebwa ku ttaka. Minisita Brtty takomye ku byapa bokka. Wano alambise n'omuntu atudde ku kibanja kyateekeddwa okumanya mu kiseera kya COVID. Wali mutuuze wa kibanja agobebwa ku kibanja, oba yenna alina ettaka, oba omuntu yenna aliwo mu mbeera yonna ajja kugobebwa mu kiseera kino ekya kalantiini oba COVID. Naye abantu basobola okusasula obusuulu nga gavumenti bwe yabukola ki? Bwe yabulagira. Asabye abantu okwekuuma n'okubeera bakkakkamu mu mbeera y'emu. Asabye abapoliisi okubeera abeerufu nga kw'otadde n'okukubiriza abantu okuweereza ebifaananyi byabo abajja ku mataka nga babafera. Ku Brtty TV yagaguddewo Ndagire Teri.